Mulungi atulaba ku KTV program Kingdom Torch olunaku olwaleero ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gwa kubiri omwaka 2026. Nze Munasingo Mary Namirimo olunaku olwaleero wano ku Christianity Focus Center njagala kujjukiza gwe naali gy'oli nti kusaba kwa kuyita mu kiro ate nga ku mulundi guno ekyenjawulo ekiriwo nti abasajja n'abakazi abali mu uniform ntegeeza abakuumaddembe be bagenda okukulembera mu service y'olunaku olwaleero era okusaba kwa leero kutuumiddwa Combat Night. Bw'obanga oli gy'oli sambyako osobola okubanga naawe obeera omu ku abo abasabye n'abaweereza baffe abo abataka bano okulaba ng'emirembe gibeera mu ggwanga lyattu Uganda. Kaabe mujaasi, kaabe musirikale wa poliisi, aba prison gwe buli gw'omanyi akolera mu byambalo ebyo eby'obukuumaddembe be bagenda okukulembera okusaba kw'olunaku olwaleero. Combat Night wano ku Christianity Focus Center Emmengo mu Kisenyi, omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda akulembeddemu enteekateeka eno ne Maama Cindy Kiganda. Jangu tusabe Mukama Katonda okuyita mu kiro eky'olunaku olwaleero asobole okuba nga akyusa embeera. Munasingo Mary Namirimo olunaku olwaleero mu programu Kingdom Torch tugenda kuba tutunuulira engeri olutalo lwa Iran ne Isirairi gye lukosezzaamu obusuubuzi wano mu ggwanga ate era n'ebirala ebiruma abasuubuzi omuli amataba. Tukitegeddeko olunaku olwaleero oluvannyuma lw'enkuba efudde emba ensangi zino obutasalako abasuubuzi bazzeemu okulumwa bakoseddwa amataba gazzeemu okuwaguza ne gayingirira emmaali yaabwe era abamu ku basuubuzi naddala abakolera mu bizimbe mu basement bayisiddwa bubi nnyo emmaali yaabwe ekoseddwa byansusso. Tugenda kuba tubitunuulira naddala mu kitundu ekisooka ekya programu eno tulabe long lasting solution ki eyina okukolebwa okulanga abasuubuzi tebafiirwa mu biseera nga bino eby'enkuba. Kampala ye we yatuuka enkuba ne bwekwata bukwaso oba ne lufuuyirira abasuubuzi babeera mu kweraliikirira nti amataba essaawa yonna gabalumba. Tugenda kuba tutunuulira ensonga eyo eyina kumalibwawo etya okulanga abasuubuzi bano tebafiirizibwa maali yaabwe nga bwe tuzze tulaba ate era tutunulire n'engeri olutalo wakati wa Iran ne Isirairi nga Isirairi eyambibwako bakirimegga ba America, United States of America lukyagendera ddala mu maaso n'embuuka z'ennyonyi ezoolekera amawanga agali mu kyondo kya Buwalabu zaayimiriziddwa ate nga abasuubuzi baffe wano tukimanyi bulungi nti babadde bettanira nnyo okusubula mu mawanga gomuli Dubai, UAE n'amawanga amalala agagwa mu kkowe eryo mu kaseera kano kitegeeza bali ku katebe bakoseddwa batya. Tugenda kuba tutunuulira ensonga eyo nga tuli n'omwami John Kabanda ono nga yakulira omukago ogutaba ebibiina by'abasuubuzi byonna mu ggwanga gu Federation of Uganda Traders Association zifuta agenda kukulamusaako ate n'oluvannyuma tutandikiraawo. Ssebo omuzirambogo tusanyusa okukulaba. Nange nsanyuse nnyo okubeerako wano ku Kingdom TV. Erinnya lyange nze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta nga bw'oyogedde umbrella body tugatta mu by'obusuubuzi mu ggwanga lino Uganda. Ndi musajja musuubuzi nkolera ku BBC Plaza edduuka liri B105 awo mu basement mulwanizi wa ddembe lya busuubuzi mbaagaliza programu ennungi. Okay. Twagala okutandikirawo wennyini tutunulire ku nsonga y'amataba agalumba ebizimbe ebiddukanyizibwamu emirimu abasuubuzi mu Kampala n'olunaku olwaleero amazzi gawaguzza ne galumba emmaali y'abasuubuzi. Twakirabako emabegako ate wo kyayitirira kubanga abasinga bagenda okutuuka nga ebizimbe byonna bikubyeko lwe lutalo lwe mukyalwa n'okulaba nga gavumenti ebaako engeri gy'edduukiriramu abantu bano. Emabegako waaliwo okwekwasa ennyo omwala gwa Nakivubo nti engeri gye guzimbiddwako obuzibu bwe buvudde omwala guno gwalibanga gwazibikirwa naye ne ku mulundi guno era amataba gabalumbye wadde nga si kyamaanyi nnyo naye era bafiiriddwa. Kiki ekirina okukolebwa ye gwe embeera ogirabye otya olwaleero? Olunaku olwaleero kansooke okusaasira ennyo basuubuzi bannange bonna abakoseddwa ate nga bakoseddwa byansusso emmaali etukomose neggwaawo. Katono nnyo President, katono nnyo. Producer mbadde nsaba otutereyo obumu ku butambi bw'amazzi bwa kibuga nga Kampala nga bwe kifaananya olunaku olwaleero. Tulaba asobole okuba nga afuna ekifaananyi ekituufu Mwami Kabanda bw'annyonnyola embeera kakasa nga yasinga okutegeera kati kye bayitamu. Era tubaddeyo tuvuddeyo nga tutobedde ddala era abantu bakoseddwa byansusso kibi nnyo kibi ddala era tubasaasira. Amataba ago amazima amatuufu gakosezza bangi
era nga wetwogerera essaawa eno nga bwolaba geega amazzi nga bagatuteereddeko okuli Nana Center, Premier Center, Capital Center, Pentagon City, Freedom Center, Kwalisero Bus Terminal, Jambole, Total kibadde kibimbidde ddala ng'ebintu byonna bitokomose abiweddewo, French Plaza n'awalala. Bannange mbakakasa nti abantu abo bakoseddwa nnyo ekitagambika. Ndabye ku basuubuzi nga bakaaba nga badaaga ate nga abamu ababifuula okujja okubataasa nabo nga babbi okumanya beetamiddwa. Ndabyeko nga bagoba ne bannamawulire muve wano ate bo nga bagoba baaki simanyi nakumanya naye mu mbeera efaanana bw'etyo okugamba bali so tired, bakooye, balabira ddala nga tebayambiddwa. Tuli mu kaseera ka kusala ntotto ku butya ate bano bwe basasulwa abaakosebwa ku mulundi guli omwali abaafa omwali abaabaaki ate ne kino ne kijja bubadde bulumi gibadde miranga nakwaziigirana ng'ebintu by'abantu bitokomoka era nga bwolaba mu katambi awo nti bannaffe bangi bakoseddwa bya nsusso nga tuli mu kaseera akakanaayo kyani kati tugamba tubayambye tutya tuzzaako ki nga n'abaasooka tebannayambye nga n'abaasooka tebannabakuliyirirwa ate bano kati bazzeemu nabo ne bafuna ekizibu. Kiki ekyo kyalobedde abaasooka okuyambibwako pulezidenti nga bwe yali abasuubiza amataala? Pulezidenti Museveni tumwebaza kubanga yasisinkana abantu bano ate mu ngeri yemu amaze okubasisinkana n'abawa ne ssente n'agamba bazifune mu bwangu ddala. Naye nga bw'omanyi bannabyabufuzi ba wano mu kusooka twalowooza nti abantu bano bali mu campaign era ffe nga ba leaders abali ku top oluvannyuma lw'okulonda abakulembeze bali abaakosebwa beerondera abakulembeze baabwe babiri mu buli kizimbe ne babaleeta ku lukiiko lwa futa ne bagamba bakyeyalingibwe abakulembeze ba futa. Ekyo kiwedde ne tugamba kati awo kiwedde ne beekolera ku nsonga zaabwe. Tutambudde edduuka ku dduuka okusobola okukakasa nti abantu abatuufu bennyini be bagenda okufuna ssente zino. Kampeyini ziwedde, obululu buwedde, kyannaku nti ate mu ngeri y'emu bakama baffe abaali badde batuyambako n'essaawa yakakati buli bw'obuuza atunula bbali okubayambako pulezidenti bw'aba yagamba nti abasuubuzi babadde biliyoni 20 mbadduukiridde kati awo obuzibu buli luddawa. Era naffe twali tulowooza nti olukiiko luno bwe lumala okukola ku lisiti ezo mu bwangu ddala ekiba kiddako kuba kusasulwa. Nkukakasa Prime Minister bwe yakwasa ensonga eno yeesuuliddeyo gwa nagamba abantu bano teyamanya bulumi bwe balimu naye batuufu kubanga ekintu kino nga tekiri ku ggwe nga kati bw'ogambye nti abantu abag'olwaliro tegabadde g'amaanyi nnyo gabadde g'amaanyi ekitagambika era ebintu by'abantu bitokomose ekitagambika naye bwe kiba nga tekikuliiko obulumi buli obw'omunda oyinza obutabuwulira naye kinene abantu bakoseddwa nnyo era baakosebwa abamu baafa abalala kapito yaggwawo abalala baafuna endwadde nga zipuresya nga bwe mmanyinza obusobozi bwa wano omanyi abamu babirengerera mu ttooki tebamanya bwe bitambula naye abantu ba wano bali bubi kaakati abeeraawo mu kaduuka ke nga bwolaba omukyalo oyo naye nga akasente yakeewola mu ssako alina okuzzaayo kaakati n'agenda ne mu banka nayo n'aggyayo akasente kati n'agenda ne ku distributor amuwa ebintu ba mu China oba waawano naye n'amuwa so akaseera ne katuuka nga kati anoonya we yeewola okubanga agenda kakkanya ku bano bonna yeewola ebbanja okusasula ebbanja kusasula ebbanja ne yeewola ssente ebbanja ateke ayongeremuko ebipya kati n'abeera awo amazima matuufu nga bizinensi yamuwasa n'emukuba empeta kyentegeeza nti nga awatali ka bizinensi ako tagenda kulya tagenda kunywa omwana tagenda kusoma ate nga naye yennyini ng'omuntu
bw'atabeeramu ako ka bizinesi bagenda kumusiba kubanga akasente kajjaawo ke kamuyamba okusasula mabanja gali. So omuntu n'abeerawo nga yembeera gy'alimu kati obulumi obuli awo asobola okubufumiitiriza ye musuubuzi munne yayinza okitegeera. Yes. Bw'amaanyi nnyo ekitagambika, bali bubi nnyo ekitagambika. Era gavumenti esaanye eyamba abantu bano babaliyirire mu bwangu ddala, ate na mu bwangu ddala tusalire kino ekiguddewo nakyo amagezi nti abantu bano bagenda kubaawo batya mu kaseera kano ak'okuliyirirwa. Katono nnyo Mwami Kabanda, ani yakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okuteeka ssente ku akawunti z'abasuubuzi ziri abaakosebwa emabega? Amazima amatuufu yali Prime Minister. Obuzibu bwe buli luddawa okubanga n'essaawa eno tezinnatuuka ku bantu? Toyinza kumbuuza buliwa kubanga iffe twagezaako kyonna, ate nze amazima gange ge gali nfuula ow'eddembe ebbanga lyonna. Prime Minister oyinza n'omutuukako ku nsonga eno n'akugamba nga bw'waliyo omusuubuzi eyamuvumye tusooke tumunoonya amwetondere alyoke abeeko kyayogera naawe mu nsonga eno. So Oweekitiibwa President, okusaba kwaffe kwe kuyinza okuba kwe kwegayirira ennyo omukulembeze w'eggwanga ensonga zino nga bwe yasalawo n'azikwasa abasuubuzi bennyini abaakosebwa era bwe kiba kibeera, kubanga tewali ofiisa yenna ofiisa wa gavumenti agenda kusobola kwandolinga nsonga eno. Abantu bajja kubwa pressure endala, kiyinza n'okuviirako eggwanga lyaffe lino mu tawuni yaffe eno Kampala oluusi n'okutabuka. Nze nsaba ebitongole bivunaanyizibwa ku nsonga eno nga bwe twasalawo ffenna nti abantu bano buli omu alonda amukiikirira era buli kizimbe ne kironda abantu babiri kye tusaba kibe. Bakwate ssente baziwa akakiiko ako aka vetting committee ko kennyini kagabe ssente ezo, tewajja kubaawo nsonga yonna. Ate ne kino kye tulabye olwaleero nti amataba gajjira ddala mu bungi kubanga enkuba tebadde y'amaanyi naye ogirabye ebigivuddemu. Katusaba gavumenti era etuule ne ba stakeholders, ffe abasuubuzi, abagagga bannannyini bizimbe wamu n'ekitongole kya KCCA bali ba physical planning balabe ekiyinza okukolebwa kiki kye tuyinza okukola bwe kiba nga kyetaaga kumenyawo bizimbe ebyo ebizimbe bimenyebwe. Kyembadde ngenda okubuuza bwe kiba nga parking ya wansi omwaliro gwo wansi nga gwakuvaako wagendeyo parking nakyo kikolebwe, kubanga bulumi nakwaziirana kyekiri ku bannayuganda. Bw'otunulamu ennyo amataba gano gava ku ki? Kuba enkuba ne bweba tetonnye nga y'amaanyi era omusuubuzi abeera mu kweraliikira. Bw'otunuulira amazzi gano gaviira ddala Nakasero, bw'otunuulira wadde Namirembe Road okuviira ddala ku Pride Theatre kirira wansi, gonna agaveeyo gonna gajja ne gakuŋŋaanira wansi eri mu lutobazi, lulinga lutobazi. Kati amazzi ago amazima matuufu olw'okuba property ezo bwe zaali zizimbibwa ne mu kusooka zaalimu enkaayana n'okupapa, wansi amazzi tebagateekerateekera bulungi, ganoonya ekkubo lyago tegalaba kkubo bwe galina kuyita. Kati gwe musiibo oguli awo nti biwoobe nakwaziirana era nga gavumenti yeetaaga immediate intervention eyingire mu nsonga eno, tulabe tukutte tutya ensonga eno. Bano abakoseddwa olwaliro bo mugenda bayamba mutya? Ombuuziza ekibuuzo era ofiisi njirese ejjudde abantu. Kaakati abakoseddwa olunaku olwaleero basuubuzi bannaffe, amazima amatuufu twagala kuteekayo kusaba kubanga twasabumitinga ddala lisiti eno enkadde erimu abantu abali mu 1,000 n'okusoba. Kaakati ate abamu bali mu bizimbe ebyo bapya kubanga bali baakosebwa ne ssente zonna capital ne badda mu byalo naggwaawo. Kaakati abalala kati ababaddewo abamu be bali kati ntunuulira obulumi obuli awo nga abantu bano beetaagira ddala okusaasira wamu n'okuyambira ddala kubanga abamu bapya nga bazze batandise bizinensi bitokomose
ntuse ku totala nentunulira omukyala Hajjati atunda obugatto obugoye bw'abaana newborn alina amaduuka aga asatu gonna gakosedde. Hajjati oyo anjagala nnyo mukwano gwange abuliddwa n'akadde akaŋŋambako nti mwami Kabanda we bali kujja wano oba oli otya ng'ali mu kusoberwa okutagambika era nga twetaaga okubaako ne kye tukola. Kati tuyina ekizibu ky'ekitongole kyaffe kino ekya KCCA ekiddukanya Kampala. Era simanyi naye katulabe wiiki ejja naye we watabaawo kikolebwa ku nkolagana y'abasuubuzi abakulembeze wamu ne entities ez'enjawulo eziri wano mu Kampala ku nsonga ki watabaawo kikolebwa ne tukolagana ne tukola ttiimu emu tusobole okuyamba abantu abakolera mu kibuga kino. Ojja kuddamu okundaba ku muzindaalo kuno nga nsaba gavumenti President Museveni kukyusa bukulembeze bwa kibuga. Ate tujja kusomesa abantu, tujja kukola kyonna okulaba ng'omukulembeze akikola. Ng'akyusa obukulembeze immediately. Obuzibu bwa Kampala bukulembeze mu bwangu ddala. Kubanga okumanya bukulembeze ife tetuwuliziganya era walaba n'ensonga y'abatembeeyi wano. Muteesa bino wavaayo bino. Owekitiibwa Minisita wa Kampala bwe twali tutudde naye mu meetings ez'enjawulo twakkiriziganya nti abantu bano okusobola okuva obulungi ku nguudo bagendere ddala obutadda tubateekedde tutya. Ekisooka kababawo akatale kaabwe aka Sunday market wonna we banaakateeka baleke kutukwekwasa. Ekyokubiri nga bwe tupulaninga ku kye bayita evening market ekyo security ejjo kikwasaganya. Ne baleeta ebbaluwa yaabwe newaffe era ne tubakakasa naffe ne tuwandiika titugenda kwogera n'abakulu resolution ezaava wa minisita prime minister wamu n'ekitongole ekitwala ekibuga twakanya bino wammanga. Sunday market yo mwagifunye dda ne bakuba engalo. Evening market mugumeemu ejja wetwogerera n'ebigambo byaffe twabirya dda temumanyi gye bali bakola kimu kugula babbuloga kuvuma ba leaders basobole okutukkakanya. Nze John Kabanda tewaliwo kivumu omuntu kyayinza kunvuma kiyinza kunzija ku mulamwa because I'm a fighter nate ndi hustler. Katolina kigambo kyo yinza kuŋŋamba nti kino nentya nnyo. So nze mbadde nsaba nga tukyali ku nsonga eri ey'amataba kuba nikano nkaleeseemu. Lwaki nkaleese? Nkulaze nti ne negotiations ezijja mu maaso muteesa birala bakola birala. Muteesa birala bakola birala. Bweba nga tebisoboka ife tusobola okwenoonyeza omukulembeze w'eggwanga kubanga oli pulezidenti wa ggwanga lyonna n'ataamuwagira abamukulembeze we tusobola okumunoonya ne tumunyonyola bino kubanga gwe bw'obanga tukanyiza enkya n'oyogera si toyagala kusisinkana ba leaders tulajja nawo nawali totuwabudde. What are we going to do? Kale katugendeko mukuumulamu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri ensonga nyingi nnyo eziruma abasuubuzi mu kibuga Kampala tovaawo. Abawalabu naddala e Dubai bw'ogeraageranyako amawanga amalala babadde basuubulira nnyo mu bitundu ebyo. So tukyatunuulira engeri olutalo gye lwakosezaamu abasuubuzi bano era ng'olunaku olwaleero tuli ne pulezidenti w'omukago ogutaba ebibiina by'abasuubuzi bonna mu ggwanga ogwafuta Federation of Uganda Traders Association zifuta President John Kabanda bwe tuli wano tukyakuba ttooki mu mbeera y'abasuubuzi n'ekirina okukolebwa ekyenkomeredde okulaba ng'embeera yaabwe etereeramu. Amataba gafuuka amataba mu Kampala enkuba ne bwetaba mpitirivu osanga amaduuka gonna gajjudde amazzi n'olwaliro abakoseddwa bangi nnyo era z'ensonga ze tutandikiddemu. Nga tetunnabagenda ku bya lutalo kiki ekirina okukolebwa ekyenkomeredde okwerumaaluma abasuubuzi obizibu mubisanga naye ate eva mwaka ku mwaka mubeera mukaaba bwe mutandika okukaayanako ku nkolagana yammwe ne bannannyini bizimbe olwo lutalo bwe mutuuka ate ku bukulembeze bw'ekitongole ki KCCA olwo nalwo lutalo kiki ekirina okukolebwa kubanga abasuubuzi gulinga gwe mutima gw'ebyenfuna by'eggwanga lyonna. Olinga gwe mutima gw'ebyenfuna sina gulinga gwe mutima gw'ebyenfuna by'eggwanga gwe mutima ogw'ebyenfuna by'eggwanga naye ekisooka kya byonna gavumenti simanyi lwaki yeesuuliddeyo nnyo ogwanagamba mu nsonga eno ku nsonga y'abasuubuzi. Yes. Ate omukulembeze w'eggwanga akulaga nti yagiwa amatu yagiwuliriza. Kati obuzibu buli luddawa betukola nabo ba implementers bebatassa mu nkola baganye okuteekera ddala mu nkola kuba baganye omusuubuzi addukirawo. Nze bwe ntunuulira ekintu ekiri
ekintu ky'abasuubuzi kino ng'oviira ddala ne ku lutalo lw'oyogeddeko lwa landlords implementers baali badde bayamba nnyo abasuubuzi bano abawansi nnyo nti baali badde batuwuliriza nnyo era ne bakola ensonga ezo nnyinzenyi ze tuba tubasabye kubanga byangu just implementation of laws kubanga bw'otunuulira katugendeko katono ku tteeka erifuga omupangisa ne landlords Landlords and Tenants Act etteeka liri mu buwage baali bagadda weeriri buli omwali tirandilodi tayongezenga nnyumba nga tasoose kutegeeza ku bapangisa be nga waliyo oluvannyuma nga ebulayo ebbanga eryessalira eryassibwawo naye ne bukya oli n'ayongeza tayongezenga mirundi gisukka mu gumu omwaka gumu werigenda ku nsonga ya KCCA byonna byeri mukola kati basaba bifo eri omukulembeze w'eggwanga nti bakimanyi president ali mu kulonda essaawa yonna ba idira Kampala ba minister ababeezi baani kati saa zino balaga president nti ffe tuli ba hard working tukola nnyo kati president abalengere ninga tewali kirala kubanga abo bakama bange be mbadde njogerako babayita bannantagambwako teri mugagga gwoyinza kunyegako kigambo etteeka erifuga omupangisa ne landlord weeriri mu bage likola tebaliwa kitiibwa tetwetaaga na parliament saawa eno kuyingira mu nsonga eno nti twamendinga etteeka kubanga n'akaliwo akatono kalinga katakola ekyokubiri bannayuganda tusanye twagale nnyo eggwanga lyaffe kubanga twesuuliddeyo ogwa naggamba ku nsonga eno nga weerabidde nti naawe omwana we agenda kujja kukola busuubuzi ebiseera ebyessanyu oba ebiseera ebyangu mu bulamu bw'ensi bizimba abantu abanafu abaami n'abakyala bannanyini bizimbe mu Kampala naabo bo officials mu government abali mu Kampala beesuliddeyo gwa nagamba ku nsonga eno bagenda kumaliriza nga batatanya eggwanga ng'ebyenfuna biremadde enkya abaana baabwe bagenda okujja kubanga bo abaana baabwe bagenda kujja nga banafu balowooza byangu gye bijja okuggwera bagenda kumaliriza nga bazimbye abantu abanafu nga bali abaana b'abaavu abaali ab'abaavu be bafuuse bannanyini bizimbe mu Kampala bagenda kuyisa bati abaana bamwe n'abazzukulu obi nnyo kitegeeza nti omulimu bagenda gukuba guveewo KCCA bw'otuuka kukola ku nsonga y'abatembeeyi mukole kye mwateesa n'abakulembeze ekyokubiri bw'otuuka mu implementation ku nsonga y'abantu abalina obumeeme bwabwe mu kikuubo abantu mubaleke batekewo display kubanga lenti ow'emiliyoni 7, 8, 9 ne 10 tanoonyezeka ennaku 26 mutaasa abantu bano ekyo nkitadde ngenze ku nsonga y'amataba ku nsonga y'amataba leka tukwatagane ffe ba stakeholders nammwe abali mu ofiisi kubanga bino tojja kubisobola kubikola gwenga KCCA olina okubeera guided by we kubanga atalina mukamwana yeekamwana tojja kusobola kubikola essente z'abakama baffe ba landlord z'abaziba amaaso temulaba maaso mazibe kati mwetaagako ffe abalaba ne tugamba kino kyetaaga kukola bwe kiti ba landlord be basasula abakozi mu KCCA enguzi nnyene nnyo gye bagaba kati ffe tugamba nti bwe kinaba nga kyetaagisizza bizimbe bino kumenyebwa kuddamu kukola mazzi wansi leka kikolebwe naye ng'ekyo kisoboka gwoba olaba bwe kiba nga tekisobose leka emyaliiro gya wansi ze tuyita basements tusalewo zifuuke ziparking oba bakyanawunsinga nti tewaliwo kigenda kubaayo gavumenti ewone buli ssaawa okubeera nga ng'eriwa enkya n'eggulo kubanga nze nga pulezidenti w'abasuubuzi
kyesigenda kukkiriza ye muntu okukosebwa gavumenti ereke muliyirira ekyalaamu alamayini. I will not allow that. Ensimbi president ze yabawa zikyaganya okutonya President Museveni sente ze yatuwa zikyaganya okujja okutonya kwa accounts. Naye nze ndiko sure kubanga talimba nti ezo sente abantu bagenda kuzifuna. Bana bakyasala obungodiira bazibbe. Ebyo manyi bigenda kuggwaawo. Mugenda kukola mutya? Tugenda kukola mutya? Tutya. Tugenda kusoka twesibe ku bano be yatukwasa. Bwe kigaana fefe nyini tugenda kuddamu tunoonye President Museveni. Tuli bantu betasobola kugaana kutulaba. Bw'anaatulaba ajja kutowa order immediately abantu bano bafune sente. Era bagenda kuzifuna mu bwenkanya. Kaakati okutaasa gavumenti ku kino era walina okubaawo ekikolebwa kyekiriwa bye bino bye mbadde njogerako. Basement abantu baveeyo oba biyibwe ekitasoboka kuba gavumenti eyinza. President Museveni mu COVID ekyo tekisoboka alina statement gye yakola kuba twamugamba yo excellence please abantu bagenda kulya ki tubaleke badde mu bizimbe bakole era nga n'abantu bayayana okujja okukola ki okola naga gwe mutemu bajje bafune COVID bafe gavumenti efiiribwa abantu ab'ensa. Nasanyuka nnyo oluvannyuma nga mmaze okwebuulirira ku statement president yakola. N'olwekyo ife tetugenda kukkiriza sente ya muyi wa musolo buli ssaawa kubeera ng'etokomoka nga tulina solution. Bano batasobola kukola mirimu gyabwe ma offices bwe tugenda kusaba omukulembeze w'eggwanga abajjewo era ajja kubajjawo. Kale obugambo obusembayo ku nsonga eyo tugenda kwolekera lutalo. Ebigambo byange ebisembayo ku nsonga eno nsaba bavunaanyizibwa ku bino ebigenda mu maaso aba physical planning baveeyo mu bwangu ddala banoonye what we are going to do ku nsonga eyo. Ey'amataba agalumba ne ripooti eveeyo abantu bonna tugimanye nti ripooti ekireetera amataba gano kyekino era tulina kukola bwe tuti gaggweewo ekyenkomeredde. Ekyokubiri offices ezivunaanyizibwa kusasula abantu bano abakosebwa muveeyo mu bwangu ddala abantu bano basasulwe sente kubanga tebali bulungi bali bubi nnyo ddala. Ntandise n'okutya abasuubuzi kubanga ebibuuzo bye bambuuza sikyalina ansa byakuggwako mbawadde banjogeza ebigambo n'embirya kati noonya ekyokukola sikiraba oyokezza ngenda kuwokya sinayokya nnyo ennaku zinawe oba oyokeza. Kati basebe ne bannyabo tubasaba abantu bano bave mubawe sente bwemba nga temuziina ffe mutugambe tunoonye olwe yatuwa father of the nation ajja kutuyamba atuwe sente ezo abantu bazifune. Ate mwamwerawo nnyo omubiri mu kampeyini bulungi nnyo basuubuzi baaliwo mwavayo ne mulangirira ne muyisa ebivulu netuyisa ebivulu t-shirt eza yero kwegamba ne mufuukira ddala ng'essanyu litutta kubanga olwedde omukulembeze w'eggwanga yali avuddemu statement ffenna gye twali twayaniriza ng'etuwadde essanyu. So mu mbeera efaanana bw'etyo tetukoma okwo KCC eveeyo na mwangu ddala ku nsonga y'amasannyalaze. Ate go gabadde ki? Gavumenti yasalawo dda nti buli muntu agenda kubeeranga ne kamita ke ng'amasannyalaze ageesasulira ddala kuviira ddala mu UDCL. N'essaawa yakakati tetunnaba kubanga ogwo omulimu munene nnyo. President yalagira n'essaawa yakakati bannange muyige okuwa ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga ekitiibwa. Bwe munaagaana ffe tujja kwogera ennimi ze muwulira omukulembeze w'eggwanga ajja kutuwulira ababuuze what's going on. Kale ku nsonga y'abakoseddwa olunaku olwaliro mugenda batandikirawa mwenga abakulembeze? Olunaku olwaliro abakoseddwa twagala kusooka kwekennenya abantu bano ne bye bafiiriddwa nabaani abo bayinza okuba nga be bannaffe bali abakadde era abapya balimu baki batono ddala nabo tubawulirize kuba tetulina kyakkola ffe gwe mulimu gwaffe
kubamba atira abantu abo n'okulaba ng'eddoboozi lyabwe tulikasuka ne lituuka ku bali ba implementers. Naye oba nabo babulamu kubuulirako nti abasuubuzi basement bazeesonyiwe mugezeeko kubagamba omuntu edduka yaligula $5,000,000 weerabidde kye nakugambye nti bizinensi eno ekuwasa n'ekukuba empeta noba ng'oyambadde empeta entuufu va ku z'ekiwaanyi ye bizinensi y'e Kampala bw'ekola kaakati ekuwasa etya kwe kubanga wootudde tokyasobola kuvaawo watunda kibanja kya jjajjaawo okugula edduuka eryo goodwill akasente kwasasuzaamu lenti n'akalimu obuntu wakewola mu Centenary Bank n'ogenda mu Sako n'oyongeramu ebipya kati amabanja gakujjudde ne ku mikwano gyo gyonna gikubanja newa supplier gy'ojja naye akubanja kati onoonya Sako endala kubanga yo tegenda kunonooza bya financial card weewole sente atosasula amabanja buli lunaku olukya z'okolawo z'olya kwetetenkanye okusasula amabanja gali tokyasobola kuva wano waaviira wano tadda kyembadde ntegeeza mukoseddwa mutya olutalo lwa Iran webale nnyo kati ku nsonga y'olutalo lwa Iran Ali Khamenei omusajja oyo yaleese eddibu ddene kubanga yensonga lwaki n'olutalo lukyakola ki lukyagenda mu maaso twakoseddwa nnyo ekitagambika kubanga abantu bandi baali basazisa dda tiketi ez'okutambula nga omanyi abasuubuzi nti tiketi ogisazisa mu maaso kati ate ng'okimanyi bulungi nti abantu abagenda e China bakozesa nnyo ennyonyi ya kata kubanga egaba ku kiro eziwera bakozesa abasuubuzi abalala basuubula Dubai abangi ennyo kati ezo ensi bbiri zetwetoololerako mu byobusuubuzi kata ku kisaawe Doha gye tuyita wamu abamu batambulira ku nnyonyi ya Dubai eya Emirates abalala basuubula Dubai engatte ezo zimayida n'engoye ng'ezo ezizo era nazo ziva nnyo e Dubai kakati abantu bakoseddwa bya nsusso abamu abasuubuzi baffe babadde bakyaliyo bali eyo bali stranded abalala tiketi tebannaba nakumanya kakati bazzaako ki kubanga abamu sente tusooka zisindika naffe sente ne tuzisangayo kakati sente ziri eri tewakyaliwo olaga ate olina okugenda okulonda amabala kati tuli awo tuli bubi naye ate obulamu bwe businga waliwo ababadde n'okutya nga bagamba mugenda kulinnyisa kati ebbeeyi y'ebintu mu kisusse omanyi bannayuganda abasinga bafunira nnyo mu kavuyo kituufu naye ne bakasitoma bakendedde nnyo bakasitoma bakendedde nnyo abagula ebintu era tetusuubira na bintu kulinnyamu wadde temugenda birinyisa sisuubira kubanga bw'otunuulira ebintu bakasitoma zino betuyina bakendedde batya ate nga babagoberawo abatembeeyi kati abamaduuka mmwe mwasigala nedda saagala bantu bababuzeebuze ensonga y'abatembeeyi gye bannyonnyola tebagimanyi abatembeeyi ebintu bye batunda era babijja mu maduuka gaffe babadde bakasitoma bammwe babeera bakasitoma bw'atunda peyaye nga togyatadde ku kkubo ngadda ku dduuka alyo ng'anona endala kati muli enjawulo tebalina kati bafunako jase tugoba tutono kati era naffe era tuli stranded kubanga ye bwajja abamu tebaba na capital ajja nagamba mpaayo peya 2 ngende bwe mmala okutunda nzizze era bw'atazitunda akalungezo omulaba akuliita nazo ng'azireesa azikomyawo bwe batembeeyi abali awo n'abantu kyebawakanako ebiseera ebisinga tebakimanyi ekyokubiri omutembeeyi bw'abanga ajja kunza ebintu nga neiba talina gwawa aba alina omutima omubi ogwefutwa n'atuuka ku leva egamba nti ffenna tubeerewo nga tewali atutwaliddewa ku kkubo oba oluusi ono waakabanda atundira ku kkubo kati bakasitoma bonna yeyabakola ki yeyabatwala naye omutembeeyi bwabulwa kasitoma naawe ali mu dduuka oba tomulina kuba omutembeeyi anonawo agenda n'akotu era teyagamba mbu kakati abatembeeyi bavudde ku kkubo bakasitoma tulina bangi ekyo nno tewaba n'omu akulimba so ogambye ebbeeyi y'ebintu eyinza obutalinnya egenda kusigala ng'abaguzi nabo tebalabika ekibuzizza abaguzi egenda kusigala ng'ekyali nnoma ekibuliza abaguzi amazima matuufu abantu abaali batusuubulako ebweru w'eggwanga bakendeerera ddala
ddala nnyo abaali basuubula Kati kumwe nga bava mawanga agatuliraanye webale nnyo kati tubenefitinga kummwe gwe kennyini munansi wano gwojja nongulako ekintu n'okitwalisha namukaaka bukoma nsimbi obawwa nawe n'otunda oba okuba nga gwe final user bali kyekyabakendeeza abakyabakendeeza byaddala emisolo gyaffe wano gyali nnyamu bwogerageranya n'amawanga amalala emisolo gyaffe gyali nnyamu kati ne baba nga bwe banona wano ebintu ngeri tebakyafunako ekirala kyemutasaana nakubuusa maaso abantu bazuukuka abanyarwanda abataagendanga China kati nabo bagende China ne beesuubulira ebintu olutalo lukosezza obusuubuzi wano mu Uganda emiwendo gy'ebintu tugisuubira okubanga gisigadde gye gimu gisuubira okubanga giri kyekimu naye nga tolaba nga lwali tuyambako amakampani gawana amakolero agafulumya wano ebintu byebimu byemubadde muno ne Dubai gandifuna kuba kasitoma kuba kati byebaliwo ekyo ekintu nakibagamba ne luli nti gavumenti okulinnyisa ennyo emisolo ng'etukako okusuubula wano erinnyisa gya bwerere kubanga gwe kyokola kimu nti nze bwe mmala okukola product yange era nze nina akakodi aka kenkozesa mu mirimu gyonna aka sinoonyangayo nakalala nze bwe tuyingira akatale ffenna ne tuleeta engatta eno zala nga bwe njambadde bwe tutuuka mu katale nga tusuubudde emitwalo 9 gwe bw'onoonya 15,000 nze nnoonya 10,000 kubanga munnayuganda wano anoonya kintu kiri cheap otegeeza ki amakolero ga wano gaseera product kakati competition erina okubaawo buli wabaawo competition oli yeyongera okukola ebintu ebiri ku mutindo kubanga nze bwe mba musuubuzi nze nga ndi business man tombulira wantu wali kintu kivaako magoba mba nakutegedde dda nti ekyawano bakitunda sente nnungi kati kankigule nze nsobole okukitunda nfuneko otegeezaki temugendera kusobola bintu bya wano wadde eri era agula ekyawano agula kyawano n'agula ekyebweru kubanga ebweru mba njagala kukyusa mu mabala just biki ebibagana okugula bintu bya wano ebintu bya wano ojja kwesanga nga balina design entono ate ebya wano bitambulira ku peesi yaabyo bafulumya tebalina busobozi bufulumya gundi products nyingi mweze mwetaaga katale tebalina busobozi bufulumya products nyingi nga ziri China era nze gavumenti nali njiwabula nga njigamba nti leka abebweru basuubule n'aba wano bakole kati competition eyo ate ogenda ginyumirwa kubanga tewali nsi ne bweba America yeyimiriddewo era eyina ezigivugirira ez'ebweru yes kati mu kiseera capacity wana ebintu bye byafulumizaako obungi bwabyo ebintu bye twetaaga bano bali siro nnyo ntunuulira kampuni ya Nana eri wano Kapeeka efulumya engatta ezo eza Nana nungi tuzaagala tituzirabako ogenda n'omwegayira n'omugamba njagala piisi 7 nagamba tekisoboka ngenda kufulumya piisi 2 ate mpaako gundi nempaako negundi nempaako negundi kwegamba capacity ekyali ntono ddala quality yaabwe eyimiridde etya nsimbi yalinga nebye muvuje bweru simbi yes kubanga nze omusuubuzi noonya wenfunira yes era nkugamba nti nkolera kifaanana bwekiti n'okikola n'oŋŋamba kya bbeeyi bwekiti ne bweti olutalo lwa Iran Isirairi ne America mwenga wano abasuubuzi muluyizeemu ki oba temulina kyemuyizeemu ife nga abasuubuzi ebyaddala kubanga saali kugambye nti tubeere wano tugambe twalibadde tukolera wano ebintu ne bwema nga nkolera wano ebintu era waliwo some materials zengenda okuba nga nzija bweru waggwa nga nzireete zinyambeko okukola ki okola a certain product naye olutalo luno lutuyigiriza ki nze ŋŋamba okwetowaza kikulu nnyo naye ensi yaffe na America tukolagana nayo ne Isirairi entondo zagisukka ekyokubiri buli lwe beerangirira ku bwa superpower osobola okudduka bwe bakuwaana okudduka emisinde ate toyitawosula kakati ntunulira baganda baffe Abamerika nze kye nasomye mu lutalo luno business wise wasomye ki business wise kye nasomye mu lutalo luno
kwe kuba nti omuntu yali badde ayina omuntu gwe bayita manufacturer we ng'ali bweru nga tekimwetagisa kubanga atambula kwegamba nga essaawa zino kaseera ke tulimu yes nga nina manufacturer wange essaawa zino producer ne mugamba nti nkolera kino nekino nga ne bwe mba siriiwo nga nkakasa nti ebintu ebyagenda kubimpeereza mpozi ekirala kye nalabyemu bangaye nti emmeeri ezitambuza ebintu nazo kati olugendo lwawanvuyemu kati kigenda kubeera costly nti container ebadde etambulira $3,500 ebadde etambulira $3,500 kati tekikyasoboka bagenda kugamba nnya 8 kubanga olugendo lufuuse luwanvu tebaagala kuyita ba Uganda n'owagira abo nebazimbamu ne capacity nebwebawagira nkwete nga toyanna nangitunda nzi netusobola musaba bintu ng'abirina abatabisobola kale mbugambo obusembayo akadde katuweddeko basebo ne bannyabo ekisooka kya byonna abadde batulaba mu ennamba ebaza olwokuba nti nomulaba puroguramu eno nenebaza nnyo management ya KTV olw'okutuwanga omukisa ng'abasuubuzi naffe ne batukyazangako bulunaku na buli olukedde mwebale nnyo mwebalire ddala kale olwaleero combat night obadde olinayo akalala akalala nsaasira nnyo basuubuzi bannange mwenna abafiiriddwa yes abafiiriddwa ebintu byabwe nebaza ne mukyala Sandra omuweereza wa puroguramu eno agiproducinga bulungi ebifaananyi ebivaamu bulungi nyabo webale nnyo webalire ddala ne muganda waffe ali mu bifaananyi n'ettiimu yonna gye tukoze nayo olunaku olwaleero program Kingdom Torch tukwebaza akaddeko tubeebaza bongere naffe okutusabirako ng'abasuubuzi abagenda okubeera leero mu kusaba kw'ekiro mugezeeko okujja nga obudde bukyali enkuba tebakwatirayo leero okusaba kwakuyita mu kiro era nga bwe nakutegezezaako nga tutandika abannaffe abakuumaddembe bye bagenda okukiwumamu omutwe be batukulembeddemu mu kusaba kw'olunaku olwaleero it's a combat night saagala osobwe sambyako gye obeegatteko okwate ku musirikale buuti n'engalo z'omuwulire ate mwana wattu akugambe n'okugamba ntuulirako awo mu katebe kaako mu ngeri emu oba endala tunyumire ate nga bwe twesabira n'okusabira eggwanga lyaffe okutwaliza nze Munasingo Mary Namirimo tugenda mawulire gaffe amalindirire musole bulungi mweraba.